muzirina nga muzirya zo sente ez'ebisiyaga kati essaawa eno gavumenti n'ezibajja nako gavumenti kubanga twabiganye nedda kubanga mwabagezezzaako okubuzaabuza ekyo kyakubuzaabuza kyemuliko bwe obuyambi bwa Amerika bwabasaziddwako naye ng'ekyo mukimanyi bulungi era ne kibaluma bambi mwabadde babirya sife tubirina ekyo mize gyammwe mu accountability ku ssente z'ebisiyaga ezibadde zijja mukinnyonnyole bannansi then akalala kenjagala kabadde kamukulu ono kabadde annyonnyola okutangaaliza ddala eggwanga officially NUP n'abakulembeze ba NUP tebannagendako ggulu kusinkana Jerusalem Sale ekyo tekiriiyo era tugezaako okukisimbako essira ng'okirungiza awadde obudde n'essaawa n'olunaku nga ng'omuntu bwegenda onoonyereze obuze mukama wo nti wamma abaddeyo ekyo nakyo nkizisaawo then ekirala ebibiina by'obufuzi by'obadde ogezaako tugamba nti ngaffe abantu simanyi ebibiina bye tusanzeewo tetubireese tetubitadde ku boodi tugezaako kulwanagana nabyo NUP terwanagana na bibiina bya bufuzi oli muntu eyasobya ng'omuntu era abantu abasobya si bibiina bya bufuzi bamukoze eki olabye eki mu kibiina kye gyali bamukoze eki kati so ebyo byolaba tetwagala mututeekeko nziro nga NUP n'ekyo kye mwekangabiriza nti NUP temututidde mutidde y'ensonga lwaki temusobola tuganya twetaaye nga tukola emirimu gyaffe nga mmaliririza ddala tugenda mu protest vote bannayuganda tewabaawo omuntu yenna akubuzaabuza ng'asomesa protest vote akategeera protest vote gye tugenda mutugamba nti akalulu kano konna ebbanga tuze tukanoonyeza mu bugubi tugenda kukalondera mu bugubi tugenda kukalwanira y'ensonga lwaki tubagamba nti tukole eggaali ku levo zonna eggaali ze twogerako za kukunga bannansi kulwanira buwanguzi bwabwe ewatali kukkiriza kubbibwa ku luno akalulu kakwekalakaasa tukaggyeyo tutwale obuwanguzi bwaffe kubanga article 1 ya ssemateeka obuyinza buli mu ngalo zaffe bannaffe abadde batuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala naddala abasinzidde mu Lwengo mu Bukoto South nsaba bannayuganda mwenna abadde batugoberera mweteekereteekere akalulu enteekateeka NUP ketaddewo muno ne foomu zino muzijjuze tugenda mu kalulu k'abavubuka okutandika nga 2 aba National Unity Platform mugende wali ba registra baffe babawe empapula ezo owatali registra mukozese enkiiko zaffe ezakkunga wonna naddala mu Bukoto South wonna wajjula okuva ku kyalo mpaka ku constituency level tunayo obukulembeze mujje gye tuli abazadde bange mu masomero gonna mbaniriza okwongera okuleeta abaana bannange tofaayo manyaka mwanyikaawo wabyakola ki St Joseph weetuli St Julius weetuli ne Uganda Matters erwaggulu weetuli ebyo byonna biri mu Bukoto South mu kalulu akaddako ngenda mu kalulu akaddako ngenda kuweesimbawo era nga nze wa National Unity Platform ne bannange bangi abaliwo naye nze ndowooza ku mirimu gye nkoze n'ebirala byonna ekibiina kya National Unity Platform kijja kuneesiga n'abalonzi mu neesige nze Sentamu Julius mbaagaliza kye munjagaliza Mukama Katonda abakungu buno bukulu okubuuza okubwanukula ku bannange bano tuli mu opposition kakulu akati olina engeri gyozzeemu azifuba otudde wano nze atudde wanganda kubudde tuli akati kyenjagala okusaba bannange babali mu kubanga kino Sentamu yakizzeemu nimanyaze namulungi bwabadde ayagala naye ng'akiddamu kifaanana ng'ekitegeeza nti okwegatta ku struggle enagenda mu NUP era ekyo kikatirizibwawo nasootamu ate ebisoga abeefudisi bairi bakoze ki bayingidde nuupu ekyotera ababaka baabe bayingiddewa ate nange nayogerako nomubaka w'ekyotera nemuwandikira ebbaluwa mukunziramu nanziramu neneewuunya aga nti ebyo ngambye mbitegedde naye jangu mu NUP naye kati ono musaasi kuba nze mbaddeyo kuba strategy yinza tukola ki kutuwanguza golowooza nti nza okukuwagira nyina kubamu wa kibiina ki wa NUP ate nga byasuula kirumira ye yanoonyanga ba NUP ne bakuba basuula wani so tenjagala okubategeeza struggle bweba yakuba na muzinzi abantu balina kugira mu bibiina gye bali bwe baba bakugira mu kibiina kyammwe
akasalireko agali awamu akasemba akagero kabaganda akagali awamu katukaganira wa akasemba kakontana kacha nechoyogera yagali awamu kuba polinga ganti bannanga agasasanye tegasiza kumba wo nzikiriza nti agali awamu gegalumanya kati bano naye gonna gabamanyi kyokka buli linnyo liba n'ebyalyo gano gakanaini gagani tigenkana size naye buli limu lirina omulimu gwalyo era lisigala mu kifo kyayo ensobi ekozesebwa aba NUP gamba nukule kino kwe kulowooza nti ffe tulina amasanyalaze tekituufu NUP erina akola kino naye amasanyalaze gasobola okutandika okwokya buli kintu mu nnyumba begatandika okubyokya tugajjako njagala tukkirize nti amasanyalaze tegakozesebwa buli bwe munaakozesa amasanyalaze tujja kugajjako kabira kyakibega ndi munakyotera bana PFF batumidde nnyo Ssaabasajja Kabaka abawuliriza era musaza ati tewali kuteesa sitesa akadde tetulina akabanudi Asumani basaalirwa nali live ku BBC ng'omukulu Kyagulanyi agamba nti oyo yaleese etteeka erigoba ebisiyaga gavumenti ya Uganda yamugula era tebaddeyo okulagana n'Asumani basaalirwa ekyo kirina meaning. Ekyokubiri propaganda machine social media machine eya NUP ng'ekulemberwa Lumbuye yasitula olutalo ku Katikkiro wa Buganda ne Kabaka ng'olw'okuba basomesa abantu okulaakulana ate Kabaka la Uganda eb'enjavu awo ne tuga nti alhamdulillah tulinayo kati mu nkulaakulana ntumira Kojja Sulambaya Fadi Kyanda Youth Buseke Mahadi Namugera Youth